nali wano ewaka essaawa zaali nga 4 ez'okumakya nenfuna essimu ey'omuvubuka bamuyita Huzaifa w'ekyabakuzaawo makanika w'essimu anankubira n'aŋŋamba seeka ndi mu tawuni noonyeza sikuriini ya S16 Samsung embuze naye gw'ogiyina ne mugamba nzirina kuba nazireeta gwe mulimo gwange gwa masimu n'aŋŋamba jangu okole ki oginteereko ne mugamba ngenda kujja kati nga bw'omanyi nti yankubira ngenda mu nnimiro n'engenda mu nnimiro n'ennima ki n'ennoga emmwanyi bwe nanoga emmwanyi saawa zaali ziweranga 8 essimu endala n'enziramu n'aŋŋamba seeka jangu okole ki onyambe kuba omukazi ayo ali ku bwangu ate essimu eriko ssente ne mugamba kale n'aŋŋamba naye ogenda kumpeera ku bbeeyi eri nti bbeeyi ki nti ojja kunguza $7,000 ne mugamba eyo ya bbeeyi ngenda kukuguza 8 n'aŋŋamba kale jangu kati ne mmaliriza emmwanyi saawa zaali ziweranga 10 ne ntambula wano ntuuka ku kisaawe nga waliwo omupiira ne ŋŋamba oba nsooka ensambemu ne ŋŋamba naye oba oli naamulaba enkya kati ebirowoozo nenfuna ebirowoozo 5 omulundi gumu mba nzijamu engatto bwe nti nteekemu ey'omupiira nsambe essimu neevuga naga seeka oluddewo omukazi agenda saawa 2 ne mugamba adde mmanyi gwasuze n'aŋŋamba nenzizaamu engatto era naziteresaawo mu ntwe z'omupiira ne ŋŋenda bwe natuukawo waliwo omukyala atudde nze gwe namanyanga afande Fiona oyo madamu Fiona yali atudde mu dduuka lyoyo bamuseemu ayi embuya yali atudde ku dduuka awo kati bwe yandaba n'ayimuka aveewo okuba kirabika bamugamba oli sigino gy'olina ottuwa oli bw'ajja kwata essimu obenga akola ki agireeta era bw'atyo bwe yakola ono omukazi n'ayimuka naye bwe yayimuka bw'ati atenshoni yange era nga bw'omanyi omuduumizi w'eggi ery'oku ttaka nasooka nenkola ki nenzitamu siteepu nenzirako mu kkubo katono n'aŋŋamba aseeka jangu naawe ŋŋenda kati omukazi alabika yalaba nga nninga oba alabuse n'ayagala otambula akole ki adde mu maaso kati n'atambula n'agenda neneekengera ne ŋŋamba naye ono omukazi nga simutegedde oluzze n'ayimuka ate talina kyayogedde nenzira nenkomawo nange aseeka kwako essimu kumbe amaze okuba wa sigino beetoolodde manju nzirayo okunona essimu omusajja oyo bamuyita Fande William kuba nze nagenda nkootinga amannya gaabwe nze ndi musajja mugezi ate akulaminga oyo Afande William wa Jati balina akabondo ka Jati eyo kuseemu ayi embuya we wava akabondo ka Jati era Jati yonna we mugiraba teva kireka akabondo kaabwe kali ku seemu ayi embuya balina ekkomera lye baazimba wansi okuviira ddala wano ku reception wootuukira awo waliwo ekkomera lisiba basiraamu bokka era bali eyo abaana b'e Masaka bonna nabasangayo waliwo oyo omuvubuka bamuyitanga Kizito yasaaliranga eri wansi ku Malukazi kuba yajjanga muno ng'atuguza obunzaali amazeeyo emyaka 6 waliyo abaaziba amaaso museemu ayimbuya n'abakulu tebatuukangayo kaakati bwe baagira ne bantuusaawo oyo Afande William n'akookinga pisto n'aginteeka ku mutwe mba nkyali awo waliwo omulala Wumalu naye waseemu ayimbuya mumpimpi naye nanteekako emmundu ennene ngenda okulaba baba beetoolodde bwe bati ng'emmundu zikoze ki ziweze nempanika oyo n'aŋŋamba ssebo weebake oyo Afande William naŋŋamba weebake ne mugamba ate nkoze eki ne neebaka oyo omukazi n'ambaka jeeke nanteekako empingo ne baleeta drone baali baleeta drone naye kwaliko omwami oyo Bale Muwongo w'ekyabakuze ono ye yali ababalira buli kimu oyo mwami Bale Muwonge yakoze kyamaanyi bamanyi bwe bamuwadde omudaali gw'abazira
ate kwonoona gy'ava muganda waffe sala sipiidi nkwegayiridde sala sipiidi nze mbadde nkutwalanga munnange muganda wange nga simanyi kyoli ng'abantu bagamba wabatega ebisosonkole by'amasasi watega jemusoli buloka ebisosonkole by'amasasi naye kyewakola si kya buliyo kuba nze mbadde nkuyitako nenkubuuza nenkuwa respect ng'omuntu omukulu gwe mmanyi nti we baba basala ebigambo bamanyi si bituufu naye ekyewuunyisa okuba nga kalakatayo bw'otyo bw'ogwa mu bantu b'omanyi nabo otuuka ekiseera n'obawaayo.